twagala okuyozaayoza munnayuganda Paris Chemtai yabadde number 2 mu misinde gy'abakyala egya 3000 meters steeplechase. Nakubuya bonaguzannyako. Wamma tukuyozaayoza mukwano. Thank you so much for raising the Ugandan flag so high. Katugende ewa Ssebuggwawo. Naye akoleko. Ayo ku Buganda Road. Babalenyo hafi ne Saimo na buli muntu yenna asinzira mu gyali sinzira okubanga la BBS Refinery akadde kano nkweza buterevu nga nsinzira wano ku kooti ya Buganda Road ate munange bana FDC we bagenda okubanga bakomezibwawo okuwulira akakalu kaabwe akadde kano njagala negate buterevu ku mubaka wakira omubaka Honorable Ssemujju ate tusobola okubanga tuwayamulayo omubaka wa buterevu BBS Refinery. Abali ku Refinery mbalamusiza basebo ne banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable togera ku nsonga eyakwasa abantu baffe alwalera abali wana ba FDC ate n'okubeera nti abamu tebaawe bakakalu ku lunaku olwo. Ffenna abali wano naye nga kwendi ffe abataano batukwata abantu 14 abataano ne batweyimirira naye kooti yatuwa ekiseera kiggweddeko lwaleero kino ekipapula kyolaba kino olwaleero nkomyewo okuripootinga nange ng'omusibe kati saawa zino ndi musibe kooti bwetanta nange eyinza okunziza eruzira naye bano abaala omwenda abatwalibwa eruzira bajja olwaleero kooti ewulira okusaba kwabwe okubeeyimirira kuliko Ingrid tulinawe n'abalala so ekituleese wano olwaleero ffe kweyanjula mu kooti ate bali kusaba kweyimirirwa ku musango gwe batuvunaana public nuisance. Gavumenti ya Museveni ye gonna mbabuuza mu Parliament batugamba tuli balalu ffe abalamu abalina emitwe egikola abatambula abagenda ku embasa ya Kenya okwemulugunya lwaki bakwata abantu baffe ne babajja e Kenya mu bumenyi bw'amateeka poliisi yatukwata negamba nti esanze abalalu kakati kyetuze oba baleeta abajulizi tutandika okuwoza ogwo omusango gw'obulalu public nuisance gwateekebwawo abafuzi b'amatwale ne order idle and disorderly basobole okukwata omuntu okusanga oyimiridde mu myaka gino egiyiseewo bukyanga tufuna obwetwaze 6 Museveni akyavunaana abantu abalamu nti balalu ate abalalu ne bamulemera ku street. Honorable togere ku bantu abakwatibwa mu ggwanga erya Kenya n'emisango egyabagulako egyo okuba nti batujju. Bano 36 abakwatibwa Kenya twali tubasindise kubabangula mu byabufuzi strategic thinking bali mu komera kitalya abakazi bali luzira bagenda komezibwawo mu kooti ennaku z'omwezi nga 13 kati ffe twali tugenze Kenya kubabuuza lwaki bakkiriza Uganda negenda mu hoteeri nerumba abantu baffe nebajja ekikyali kitutute ku embasi ya Kenya era ku Monday tuddayo. Neyanza Honorable kankuleka akadeka kooti kyakutwala. Kale neyanziza. Kale oyo omubaka Honorable Ssemujju ate abantu b'ekira baba nga asiikirira wano wendi walimu n'amateeka we era naye njagala tuwe nga twogeramu n'amateeka wa Soja Sef. Bulungi se wa Soja. Yegwe n'amateeka wa Honorable Ssemujju. Ku nsonga eno nengera abantu bano gye bakwatemu okubajja mu ggwanga lya Kenya bateeka mu Uganda. Ensonga eyo nsonga y'amaanyi nnyo olw'okuba nti waliwo amateeka ge balina okugoberera mu luzungu kye tuyita extradition kujja abantu mu ggwanga ery'enjawulo n'okubakomyawo wano olw'okuba oba basuubiriza okuzza emisango naye si gwe musango bano ba Honorable n'abalala gwe bavunaana wano ku Buganda Road bo baavaayo nga bagezaako okutwala petition yaabwe ku High Commission oba ewa ambassador wa Kenya wano mu Uganda kyera kye kyabakwasa musango gwe bavunaana nti common nuisance oba kwefuula ekitagasa mu maaso g'abantu abasinga kwabo abantu bana babawa beyiro lwetasembayo kujja wano era abalala 10 kwabo omuli ne Deputy Road Mayor bakomawo leero era tugezaako okusaba beyiro yaabwe naye ekyenjawulo ekiriwo nti ebibuuzo biri bingi nti mu mawanga ag'enjawulo agagoberera ssemateeka kuba wano tuli East African Community ate tulina amateeka gatugaidinga aga community obanga amawanga ag'enjawulo agegattira wamu nti bw'oba olina omuntu gw'oyagala mu ggwanga ery'enjawulo olw'okumusuubirizaako okubanga yazza emisango olina amateeka g'olina okugoberera protocols ez'enjawulo okukola extradition naye bino bye baba charginga ndowooza biri bya politics just tebalina kyamaanyi kye bagenda bakola. Tusubire kyo olwaleero okusaba kwammwe mweteeseteese bulungi n'abantu abayimirira abantu bano. Okusaba kwaffe kwa leero kwa beyiro okujja kutambula bulungi era tusuubira omulamuzi n'abayimbula kakalu ka kooti kuba guno omusango si musango gw'amaanyi common nuisance gy'emisango egijjudde wano ku Buganda Road era tuze abantu nga tubafunira beyiro ekisinza otuwa amaanyi kiri nti bwe twasembayo okujja mu kooti yakkiriza neeyimbula abantu abamu kwabo
bali ku fayiro yemu kati n'abalala tusuubira bagenda bayimbula olwaleero. Kale akadde kakotiko ke kankoko gende kanso. Kale neyazza. Kale oye kanso kato tumusiime ate omukuba n'amateeka ab'omubaka Ibrahim Semujunganda. Akadde kano abantu abagambye okubeera nti bali bagenda okwekalakaasa ku kitebe kya Kenya wano mu ggwanga Uganda abasuubira okuba nga bakomezebwawo nga muno mwe mulimu Deputy Road Mayor Doreen Nyanjula, omukyala Ingrid Nabe n'abalala era nga byonna tugenda batwongera bikutuusaako mu mpeereza zaffe ezijja maasawo. Omuli amawulire gyotobadde ku ssaawa emu amawulire gambuze ku amawulire gyotobadde ku ssaawa 6:30 amawulire gambuze ku ssaawa emu n'amawulire ageesigika ku ssaawa 4. Nze Suleiman Sebugwawo nkoze ne Robert Kalemeera okutuusaako ebifaananyi kankwerekereze tusinkane olunaku olw'enkya Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kale ensonga bwezito zigenda okuba nga zitambula 55 ya obudde bwebo tubagaliza olunaku ani yatugambye baveeyo bwetu tetuvaayo hafi kiki tuyinza okwogerako ekirala Sumulula twecce